bagamba Sheikh Kiti atandise okuva mu layini y'eddiini alumbye politics. Nti mu kifo ky'okubuulira eddiini ogenze mu politics tulaba nti waliwo abantu basheyi bajja babuzaawo babuzaawo ate ne mutandika okugamba nti biki nti ova eno mu kifo ky'okubuulira eddiini ate n'olumba politics. Kino ekintu kirina ngeri gye kigenda ku affectinga mu kuba tukulaba nedda kati obuzibu bw'omuntu alowooza bw'ati kye bayita eddiini aba takitegedde. Eddiini kitegeeza bulamu bwonna. Eddiini byanjigiriza, eddiini bya bulamu, eddiini bya bufuzi, eddiini bya busuubuzi. Tewali kanyomero ka bulamu katali ddiini. Then kati oyo aba yeetaaga kusomesa. Kye kituufu. Kati eddiini n'ebyobufuzi ng'obyawula oti. Nedda aba abyawudde then kyakola kyayogera batakimanyi. Ajje tusome. Eddiini is a unifying factor ey'abantu ffenna, y'entabiro ya ffenna. Mwe twegambirako omulimi yeeyisa obubimba balimi ne tumubuulira nti Seruganda tosaawa birime bya munno mutima mubi. Kati n'omulimi ajja tuga toyogera ku bya bulimi goli munaddiini n'omusuubuzi nti bino bya busuubuzi tobyogerako kati tuba tugenda kwogera ku ki? Munnamawulire tugaseka bino tojja bisobola bya bannamawulire obyenjigiriza toyingirira byanjigiriza bino byanjigiriza goli munaddiini tufundikira then eddiini eruzinze value. Eddiini buli kanyomero ka bulamu kategeeza ddiini era buli muntu yeetaaga munnaddiini mu mbeera ze zonna si mu kaseera ka kufoba kulwala because munnaddiini Allah gwayimirizaawo mu bantu abagayidinge. Ate oyo nga neewunyisiza obuzibu nti sibiraba naye oli bwasuubira nti nkiti avudde mu layini layini gye twakkanyako nze naye yeeriwa oyo aŋŋamba nti ngivuddemu ayagala okumpalampa twakkanya nze naye ku layini kimu envudde yeetuuze naye waddira omusajja omuku ani nowekanga oyo taweza myaka 3 atagaweza kati baveeka nawe anoonye ba myaka gye boogera ebintu byabwe ebyemyaka gye kati fe batulinde mu byemyaka gyabwe tujje tubawabule ono ddaddi ate mu myaka gyabwe anti kati nze nja kusinzira no mujjange mbawabule kuba ebyo mwe tuyise. Kyokubiri n'eddiini gye nsomye simanyi bitabo eddiini eyogera ku buli kanyomero ka bulamu. Hadithi yeno nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam man raa minkum munkara omuntu yenna alabanga ebikolwa ebigambo ebitajjansa falyughayyirhu biyadi asitukiremu embeera eyo agirwanyise n'emikono gye fa illam yastati bwawulira emikono talina busobozi mu mikono fa bilisanihi ajogereko bwe kiba kiganye okujoogerako then atamwentamu. Kati bwe tweyazayaza emikono fijirabika tujja kusobola kati ate ng'okwogera kujja kusoboka. Mu buli kanyomero ka bulamu si basuubuzi si bannabyanjigiriza eno wenyere mabigako tubadde na bannabyanjigiriza era yo munda nga bannumba abantu baga nti apulizi ekyokusoma si tokisuusa tokyetikka nnyo nja kuzaala abaana babiri nsobola obbaweerera tewegema kuzaala lwa byakusoma. Abaana ayina enteekateeka y'okusoma kwabwe Allah yamanyi abaana asoma yamanyi abatasome bano bombi abayinako enteekateeka bwe twayogera bwe tukira bannabyanjigiriza ne batuluma onafuya abantu mu kusoma olina byoto kati so noyo tetumunenya nnyo baddemba okutegeera nga bwayagala naye nze naye tetulina layini gye twakkanyako nti ngivuddemu akamakinga ennyo mukaka yongera oboma omukakata kubanga abantu abamu bayinza okuba balwawo okutegeera nze omutwe gwange si muzindalo gwajaabwe saagala basubire nti nze be bajja okumpa ebyokwogera bo boogere ng'ogwange muzindalo ekyo si kituufu ndi musajja mukulu. Kyeneebaza gavumenti eno Allah agisaasira Allah banguyize nti batuwuliriza. Kale Sheikh tubadde tusaba